Luno lwe lutuula obukiiko okuli aka production, ak'ebyenjigiriza, ak'ebyobulamu, eby'emirimu n'entambula ssaako n'obulala lwe bukubye okwanja lipoota wamu n'okwekuba mu ttooki nga luno lukubiriziddwa Betty Hope Nakasi, omukubiza w'olukiiko lwa disitulikiti ey'e Mukono. Mu lutuula luno bakkansala we basinzidde ne balangira Kaawo nga bw'aliko abakozi ba gavumenti bateganya kunywera mu ntebe. Naddala Education Department mutuusaatuusaayo abasomesa nti n'omwana omuntu aba yakamusomesaayo okw'omwaka gumu ate ne bamukyusa n'agenda mu ssomero eddala kiba kikosa ensoma y'omwana. Ng'omukulu omwabaddewo ne tukaaka tumuleke emyaka gye giri kumpi okuggwako era bwe gyaweddeko kaakati njagala kumanya nga mpita mu ntebe y'olutuulo tugendereka omukozi gwe batadde abantu alina kukola ku nnanga. Kyokka newankubadde guli gutyo mbu waliwo abamu ku bakozi abatakwatibwako ne bamala ekiseera kinene mu ntebe ne batuuka n'okuttira abaziba emisango ku liiso ekifiiriza ebitundu byabwe omusolo. Local revenue collection, and we were referring to especially the parish chiefs that those officers who have overstayed or stayed in those stations for a long time should be transferred for effective service delivery. Madam Speaker, abakozi ne bw'aba alwadde ne waba afunye obuzibu ng'omuntu ebifo byabwe tebabirekerako oba balinga bagenda basisita. Kati bano baagala abakozi mu gavumenti naddala ab'emiruka okujjibwa mu bitundu mwe bawangalira kiyambeko mu kwongera ku mpeereza y'emirimu. Abamu kati ng'ewaffe tubinayo bye tulina naye nga akola natifuma nga ava Ntebe. Kati n'obeeranga gwe muyita si wa mukono si wa natifuma si wa bamusuuba. Bano bagamba nti ensonga zino tezikoma ku kufiiriza bitundu byabwe wabula kikalubiriza ne mu mbalirira ey'ensaasaanya ssaako n'ennyingiza. So y'ensonga lwaki twaleeta recommendation eyo Kaawo okugitunulamu alabe nga abaparish chief aba asesinga babeereko abasoboka olwa local revenue collection and enhancement. N'ekirala twalutunulamu nga tulaba nga waliwo ne bias mu ku transferringa abakozi oba abamu bawaayo nguzi we don't know. Ye Kaawo wa disitulikiti y'e Mukono Henry Damba agamba nti bakola butaweera okulaba nga okusomoza kuno kunokoddwayo kunogerwa eddagala. Right now, twagala emirimu gitambule. Sente over 2.6 billion ziddeyo ng'omwaka guno guggwako. Ekyamazima tusaanye okubeera nga tuva mu by'okugamba nti gundi atuule owabeera nga waliwo internal politics. Ekyamazima tulina okubivaako ebyo ku lw'abantu baffe ku lwa service delivery. Mu ngeri y'emu ne Betty Nakasi omukubiza w'olukiiko lwa disitulikiti y'e Mukono alaze obwennyamivu olw'emmotoka ezitikka akabindo naddala ez'omusenyu okuva mu bitundu eby'enjawulo z'agamba nti zoonoona enguudo zaabwe. Kiki twetaaga okukola okulaba nga tuprotectinga amafo gaffe ku local revenue waffe obutono oyo gye twasobodde okukolako nga local government. Bano basabye wateekebwewo etteeka erirungamya abavuzi b'emmotoka zino okulina okuzisolooza ssente zidde mu byalo enguudo ziddaabirizibwe. Basasi baffe abali eyo ne ba enforcement officers baffe abali eyo baempowering mu kulaba nga bakwatagana n'abagagga bano. Kakibeera nga ngaafuna busege balere tulina minzaani local gavumenti terina minzaani kibabuso kino kinakuyisaamu at least majja ng'amaze okutasulayo eby'omusolo operating license tiarengazo ne babeereko ne kye basobola okutuukirizaako